w'ekitiibwa Sserwanga yatulese mu kifo kino. Ssebo Katikkiro abakulu bali babanjudde naye njagala neebaze Brigade Commander, Division Commander nakuweereza kanooti eggulo naye kakati oli wano weebale nnyo n'okujja n'emikwano gyaffe bonna. Nabadde mmanyi emirimu gijja kukutwala naye ssebo muwulize oyo yaddidde omugenzi Sande mu bigere era tukolagana bulungi. Mukama wange bwe tubadde tujja wano bannamawulire bangi abazze abeegasse ku abo baavudde embuga wano situlina nti eno reediyo ya Gundi emirimu egiba gya Bwakabaka bonna bajja bagituuse ku bantu kuba kyozo tugamba tekikwata kuffe ffekka nekikwata ku Uganda yonna. Nyaniriza nnyo ab'amawulire n'olwekyo. Mukama wange omulimu guno gutegekeddwa mukulu wange ono Mumyuka wa Pookino era mbadde siteekeddwa kwogera abateesiteesi obwedda bannenya gwe Pookino naye ssebo ndowooza batugawenyiza emirimu gino nze era kinsanyusa bwe ndabanga obuvunaanyizibwa bwe babukola nga bwakwasa kirungi nnyo naye akkiriza nti njogere. Mukama wange waliwo omuvubuka gwensaba nkwanjulire bamuyita Kalibala. Kalibala simanyi oba ali kumpi wano. Kalibala oyo yavunaanyizibwa ku bavubuka bonna mu ssaza ly'e Buddu abalenzi. Kalibala oyo ng'ali n'abakulu boolabye wano ng'akolera wansi wa Ministry ya Minisita yakoze omulimu okulaba nga tulina bannabitone bano. Njagala okumwebaza mu maaso go n'okutegeeza nti tulina waabawala bwe bajja nga babatwala nga bafumbirwa ekyaggwe oba baagalayo ki babatwala eyo kyaggwe eyo kakati situlina yabaddewo yagenze era ssebo minisita tebatusalako obubonero batero tusalasalako eyo obubonero bano ne bamupa emiggo esaza eryali eriwo okuyirirayo ery'ekumi bano naye bangembu bugenze bannekasa mwewuliridde. Kakati ssebo w'ekitiibwa Katikkiro njagala neebaze atyazizza kano weebale nnyo weebale okutwanguliza omulimu ate weebale okwaniza Katikkiro obulungi. Mukama wange ensonga eyakuleese ey'okusitula omutindo abavubuka bano bagitegeera ogenze Buvuma bagitegeererawo abavubuka ne baba mu kwekola obusolo okulya ssente ng'abanaafa enkya ne batandika okukola ebintu ebigatta omutindo ku bye bakola. Omwami oyo Lwanga Junior buli vidiyo oba buli firimu gy'azannya agivuga n'agireeta ewange buli gy'azannya agireeta ewange ziragika ne mu baana abato bazannya bulungi. Mukama wange abantu bano beetaaga okunyweza abavubuka babeera mu kwerumaaluma obudde bwonna naddala nga balina ebitone babeera mu kwerumaaluma nze ndi tokola kino nze tokola kiri singa banaayiga okubeera obumu ebitone bya bijja kuyitimuka nnyo era singa bayiga okusemberera Obwakabaka mpulira bye bakusaba eyo ssebo manyi ojja kubiddamu naye singa boogera okusembera wano ebitone bijja kuyitimuka nnyo. Njagala mmalirize nga neebaza abateeseteese neebaza mwenna bannabitone okukkiriza okujja naye bano kajiiko katono nnyo tusenyeeko obusenyi gye bali bangi nnyo. Njagala okubasaba musike bannammwe ku mikono temwekuba nkokola buli omu awe munno omukisa kubanga ekisinza okutta ebitone byabwe w'ekitiibwa beekuba ebikokola tonsemberera naye si kirungi. Bannange mbaagaliza okusanyuka Katikkiro ssebo bansabye tukusabe osigale eno wiiki ogende wiiki ejja nesebo ekyo kikyo mbaagaliza okusanyuka Mukama waffe akyaliwo Ssaabasajja Kabaka awangaale.